nga gira ku pikiti okulambula omwana oyo ffenna n'atulambula nga byaleeta tubirya ffenna nali nkaaba amaziga ne George waalabye eki omwana omulaŋŋo n'ajja eyali situdenti waffe gwe nali ndowooza nti mukwano gwaffe n'atugamba nti we were born to rule, northerners were born to rule. Bo baatondebwa kufuga n'otegeera ennyiika eri awo n'oyagala omugwambulago naye nga tomugwembulago n'odda ku maziga go n'okaaba. Kaakati amaziga ngendo kimaliriza nenze mukaaba amaziga olwa mukwano gwange Dr. Nduuta Akome Kayiira bwe baamutanga Maaki 1987. Ekyenyiika ennyo tuba tukyali mu maziga ga Kayiira olunaku lwennyini lwe baamutta. Omuntu gwe nali ndowooza nti mukwano gwange najja n'aŋŋamba nti Gukiina Abaganda mwepanka nnyo kati Dr. Kayiira bamusse Abaganda munaakolawo ki? Era ne tudda mu maziga ne tukaaba. Mu nkomerero njabbabuuza tunaakomawo okukaaba amaziga Mukama Yesu oba yatuya n'omusaayi naffe ndowooza tunaatera ekiseera kituuse tutuya n'omusaayi. Kaakati bakulu ebyokuta Dr. Kayiira bangi babimanyi mpozi nandagadde mbasomereko ekitono ennyo omugenzi Professor Dani Nabudede kyeyogera nga bamusse yakiwa ku Lungereza sisobodde kivunula naye kankibawe kuba rekodi esaana ebere ku rekodi. Omukulu Professor Dani Nabudede yawandiika bw'ati: I met Kayiira at a conference in Stockholm called by the Uganda human rights activists in 1987, where both of us were the main speakers at that conference. After his address, I remember I called Dr. Kayiira aside and advised him to cool off a little bit, saying, because of what he said at that conference, and I told him that the people you are dealing with are, from my experience, people who are extremely dangerous. Therefore, I was not surprised that a few days later, Dr. Kayiira was dead. Kaakati omukulu Professor Nabudede n'agenda mu maaso n'agamba mu kiwandiiko kye kimu nti oba Dr. Kayiira olwattibwa, gavumenti ya Uganda yagamba Abangereza bajje bakole investigation era ne bagikola ne baleeta lipooti eyo eri gavumenti ya Uganda nga May 1987. Lwaki lipooti eyo ey'okutibwa kwa Kayiira gavumenti yatwala emyaka 20 nga tesabye Gidweni Kope okuva mu Interpol British Metropolitan Police abakola lipooti eyo. Ezo zonna nnyirike. Kakati amaziga ago ng'okyagakaaba n'okulaba engeri gy'otwalibwamu amasiro nga bwe nabagamba bwe nali mu Buganda Conference 2009 nagamba ebyamasiro ne ŋŋamba nti bannange nnina abaana ndi musajja muganda bwawe naye nnyinza ntya okugamba abaana bange nti amasiro omuli bakabaka bonna abo be tulina tegali mu Buganda twabaziika ku foreign land? Ne mbagamba omuntu mwoyo mulungi ayinza atya okugamba nti Kampala tali mu Buganda? Ne nnyinyonnyola ne ŋŋamba nti bannange kiba kya bulimba era kya buswavu omuntu okugamba nti Kampala tali mu Buganda. Kubanze ŋŋamba nti Uganda eri mu Afrika naye ekyo tekitegeeza nti Afrika yefuga Uganda. N'olwekyo okubiteetamu politics ng'omutadde ku bbali, nze njagala ŋŋambe nti Kampala eri mu Buganda kuba ebintu bingi nnyo ebya history wa Buganda biri mu Kampala nga n'amasiro munogatwalidde. Ebyo nabyogera mu September 2009 oluvannyuma nga bwe mumanya amasiro ago ne gookebwa. So ne ku ssaawa ya leero ndowooza nti oba nakola bubi okukyogerako bwe ntyo omuntu n'alowooza nti gwogwokya ojjawo ekizibu ky'okugamba nti Kampala ali mu Buganda byebintu ebitukutima ebitunyiiza era ebituka by'amaziga. Kaakati bakulu mutegedde ekizibu kya Buganda, mukimanyi nange nkimanyi. Tulina okuzuula ekkubo ery'okgonjoola ekintu ekyo. Amaziga tegaakoma ku ekyo kyokka, kubanga bwe baayokya amasiro g'e Kasubi ekintu kye baŋŋamba nga Dr. Kayiira attiddwa nti Abaganda mwepanka kati mukozeewo ki? Kyandi ku mutima essaawa zonna.
ekiseera kituuse tubeeko kye tukola okuziyiza ebyagala okukolebwa ku baganda n'ebyo byennyini ebigenda mu maaso ebikolebwa ku baganda. Omuganda kumpi talina rights mu Uganda. Kankuwa ekyokulabirako wano ebintu by'ebugerere ne rights ezaddirira. Bw'otunuulira abantu abali ebugerere n'ogamba nti abaganda abaliyo bali emitwalo 9 n'okusoba, n'ogamba nti abanyala abaliyo bali 709. Rights z'abantu 709 zisinga zitya rights z'abantu 9,914. Ekyo tadde ku mabbali tulina cultures za njawulo. Nze wano Entebbe wendi buli mwaka ndaba abagisu nga bagenda okusala embalu ne mukwano gwange nga mugisu sisobola kubiyingiramu, wabula kye bwe basalira embalu sigendawo n'enkola ebirala bwe bamala emikolo gyabwe ne tuddayo ku bulamu bwaffe obwa bulijjo. Lwaki abanyala abo ekyamagezi tebagamba nti abaganda bagenda kubeerawo ne kabaka waabwe ti mu kifo gundi, bo ne bakola ebirala oluvannyuma lwa kabaka okukyalira abantu be ne baddawo kopinse nga bwesaanye okubeera. Kaakati kyenkubuuza abaogera ku dimokirasi, rights y'abantu 9,904 ne giba nti tegirina makulu ku bantu abali 7 kokka, kwegamba abaganda tuli kitundu ky'ekyomuntu mu Uganda gye tulimu. Ebintu bizibu nnyo kubanga bw'oyogera ku Buluuli, pulezidenti wa Uganda yagenda ne mu kutikkira pulezidenti oyo ng'agamba nti cultural rights z'Abaluuli babe nga ba minority nkulu nnyo balina okweyagalira mu kaca yaabwe. Ne ŋŋamba lwaki kabaka wa Nkole baali bamutikkira, pulezidenti wa Uganda teyagenda mu Ankole n'agamba nti abanankole abasinga obungi temwagala bwakabaka buno, nkimanyi ti naye bamutikkire nange ezizembewo mu kumutikkira kuba minority y'abaagala kabaka mu Ankole balina right nga Abaluuli gye balina okuba ne kabaka waabwe, kuba constitution egamba nti omuntu wa ddembe okweyagalira mu kaca ye. Kwegamba n'olaba nti Ssaabasajja Kabaka bwe yayogera nti tunoonya justice, yakitegeeza nti tunoonya justice. Nankubadde waliwo abaagala okumuwalampa mbu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kati ali mu kibiina kya DP kuba ayogedde ekigambo justice. Ekigambo justice kyekyo justice kyekikwatagana kibiina kya bufuzi. Abaganda tukooye okutwalibwa ng'abatali full citizen of Uganda, era kyova olaba nti Uganda etuuse okusemba abantu bangi kati bagamba Buganda nti ebya Uganda biganye buli omu agende ekkubo lye, oluvannyuma bwe walibaako ekiyinza okukolebwa kirikolebwa. Omuganda bw'agamba nti Uganda emusembye ng'Omuganda nkitegeera, kuba Omuganda bw'akugamba nti owange emmere ebadde nnungi naye kati ensembye, tomugamba nti yongera olyeko, kuba bw'emala omusemba bw'ayongera okulyako ebiddirira tewabaawo abyagala. Kakati bakulu kamalirize bwe nti mu ngeri y'okweyanjula mu ngeri eyo, Oweekitiibwa Betty Namisango Kamya yawandiika era yayogera n'agamba nti Abaganda si basanyufu okubeera mu Uganda kubanga babadde bayisibwa bubi nnyo ebbanga lyonna. N'agamba, yayogera mu Lungereza, my grandfather was unhappy, my father was unhappy, I am unhappy, my child is unhappy, and so is my grandchild. For how long will this go on? A community cannot be unhappy about being part of a larger community forever. At some point, people break loose. N'olwekyo baganda bannange byonna bye mwogera mbiwulira era ndinammwe kuba ntegeera gye tuvudde wazibu nnyo nnyo nti omuntu bw'agamba nti ebintu bimusembye, ekituufu biba bimusembye. Sebo kaakati ebintu ebisembye tebisobola kugonjoolwa nga tuyita mu politics, mu byobufuzi ebya bulijjo ng'okulonda. Kuba okulonda mu Uganda tekulina mugaso gwonna n'akatono.
okulonda tekulina mugaso gwonna n'akatono. Era mukulu bw'obadde oyanjula pulogulaamu eno ogambye nti tukwatizaako abalabe baffe okugenda mu maaso nga batutulugumya okwetaba mu kulonda naddala kuno okunajja kuba kuyamba ku mulabe kwongera tutulugumya ng'agamba nti yalina mandate of the people k'okulonda nkwogereko bwe nti bwe nakomawo mu ggwanga muno mu mwaka gwa 1983 bassawo okulonda okwa by elections okujjuza ebifo by'abamemba ba paliamenti. Ekifo ekimu kye bajjuza kyali eky'omugenzi kati Abu Mayanja eyali agenze mu buwaŋŋanguse. Bwe baalonda mu mwaka gwa 8 Abu Mayanja owa DP yafuna obululu obwasukka emitwalo 3